ye Muhammad Edi Sebuufu kigambo kya nnaku kubanga nze bwe mantunula ennyo nga mbadde mu kifo kya CDF Sebuufu yaani ku saidi yange Sebuufu yaani mbadde sina mutunulira nnyo kintu kiri awo Sebuufu talina yadde kasale yadde butida era okutambula kwe ate baali badde baagala Sebuufu bw'aba akooma Kyagulanyi kubanga nze nkakasa nti obukulembeze bwa President Museveni kibwali badde businga okukola ekikulu ennyo kuuma Kyagulanyi kubanga mulamu eyo weapon gye balina okusooka okukola ki tebakola ensobi yonna okuleka omwana oyo Kyagulanyi n'afuna obuzibu egenda kubeera mistake teriko okubuuza era gye bagenda okujjusa n'abazzukulu gye bagenda obanenyiza nti bakitaffe baatukolera ki baatukolera ensobi mu time bweti so kati baali badde balina Basebuufu nga bamanyi nti bakuuma Edi Mutwe nga bakuuma Bobi Wine baali badde babeebaza Bobi Wine bamwetaaga mulamu si bano abamwetaaga ennyo state emwetaaga ki kubanga state yesinga okumufunamu lwaki emufunamu okubeerawo kwayo ku ssaawa eno Kyagulanyi okuba mulamu Kyagulanyi singa afuna obuzibu state eno eyinza obutabaawo okuwangala kwa state kwe kubeerawo kwa essaawa eno singa Kyagulanyi afuna obuzibu nga agenze mu circumstances ez'obusirusiru bwe zityo state government yaffe eyinza obutasigalako ne bwesigalako eyinza okusigala nga buli meters 12 nga waliwo luli bulooka ditachi zijja kujja zitaliko kutula mu mpya z'abantu bisaakaati bagaye nti muteekewo ditachi wali muteekewo ditachi wali muteekewo ditachi olw'embeera ejja okuba etandisa okukola ki so Sebuufu baali badde bamulabanga owaabwe ti bw'aba akuma Kyagulanyi nga mukoma genuine that's okay naye baga nti tunafuye security ya Kyagulanyi asobole okufuna obuzibu that's wrong eyo nsobi ennene nnyo bwaki balowooza kyesimanyi naye kamala okuddayo ku kigambo kya omukulu bye yateese ku mutimbagano ebiseera ebisinga obunyize bulijjo mbadde ndaba nti omutimbagano ogwo bakozesa mukozesa sigugwe naye ku byenze mpulira n'ebbaluwa gye nalabyeko gye baasomye ya Wangadya kyankakasiza nti Wangadya teyali wandiise ebbaluwa eyo mu bukyamu kikakasa nti ebintu byavudde mu ki okukwata ekintu ekyo nga gwokulira eggwanga ensi yonna yonna ekimanyi nti omukulembeze in future butasukka myaka 10 ateekateeka gwe obeera omukulembeze waaki essaawa eno waali badde mu bintu birala nnyo tweet yo yaali badde eyogera bigambo birala nnyo ng'eri saidi y'abantu nga yasala dda olusalosalo olwa gavumenti ng'etandise okwogerera saidi y'abantu oye coming future president akola ki ataleka nti waayo omwana oyo osanga naye anaaba ow'enjawulo naye bw'ogira ebyo kati ebikola byonna ekisekanga baana abantu obongerayo kutya nakubatiisa nabutaagala kuwuliriza nti ono tujja mwetaaga akulembera ensi eno kuba first of all akyali mwana muto pulogumenti eba y'amaanyi pulogumenti enkadde kati nga President Museveni gye tuyite empulogumenti enkadde eriira waka ono omwana akyayiga too strong abantu bwe batandisa obbalaga amaanyi ago bajja kutya bagambe nti ono yajja tutuulamu oba kikola kagenderera entiisa eyo ebeewo mu ajje nga mumanyi nti si wa muniino baana bato bweguli si bakadde nnyo Sebuufu bukodyo bungi nnyo buyinza omukwata basobola omutega ssente mu bribe y'ekintu kyonna basobola omuketera abantu bonna basobola omukwata baga nti tumusanze bamubribinze ng'akola kino naye toyinza kugaira bukezi n'ogamba nti nkutte Sebuufu mututte musazeeko enviiri mulaza bano ze mulina ayiga Lunyankole bwe kiba nga kiki kyabaddewo kyetaaga na kwetondera ekirala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni you must interfere kubanga omuntu gw'oteekateekera ensi olina omugayidinga ensonga zonna ezitandise okukolebwa wano zaakolebwako dda abantu baazikola dde ne bakola ensobi ezisinga okuba ki ennyingi emirembe gya Obote egyo gyayigganya nnyo Amini yagezaako okulaba nti ayigganya abantu ate nga baali batuufu abattibwanga nga bayeekera eggwanga abamu babaguddemu enguudo abamu tuzze tubalabyeko wano baboogeddeko Mukama Katonda
abamu ne bawona ne batakola ki ne batafwa naye nga baali balamu ne battibwa abala tebattibwa lwabikolwa ebyo Amin ne bamukyawa be yattira obutuufu ne be yattira obuki Amin yatta Kalambuzi mu 74 oba 73 yaliwo Kabaale ensi n'ekankana Amin asso omusajja prominent businessman Kabaale amutugumbudde kubanga amuteeseko ebisangosango nti ayeekera ki government bye batereri bussa myaka giringa 7 emabega batabani bazukulu be baali basimula ennyumba bazimbe monite kuba ekifaananyi nga basanzeeyo emmundu 27 naye nga ogwo omusango ogumu gwatwaza Amin omujjambo kulembeze gwe yatta yamuttira bituufu naye ku ssaawa eri abantu tebayagala kumanya era tewali yakomentinganako yadde President Museveni okwogerako nti emmundu ezasangiddwa wano twazimuwa mwaka bwe guti teri akyogerako. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu kutu gwa Uganda ey'enkya. Kale abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya tubaaniriza nnyo bale tugoberera ndina ekitange Haji Muhammad Kizito Karole tugenda kuba toki mbigena maaso mu ggwanga Uganda ezimu ze tugenda ensonga okwogerako zeza mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Moses Kane Rugaba yavudde n'ateeka ku kibanja kye ekya X ennaku zino ebintu byayogera bikolebwa nnyo luli twalowoozanga nti oba wandibaawo akwesa omukutu gwe mu bukyamu naki nerero bwaga nti gundi tukukima ojja n'okimwa ne bakutulugunya n'okolebwako byonna ebikola ebyensonyi sabbiiti nnyingi tubaddemu yafulumiza ekifaananyi ekya Eddie Ssebuufu oba gwe bangi gwe tumanyi nga Eddie Mutwe ng'alaga nti ali mu basement ye nga ye CDF era bali mu kumuyigiriza olulimi olunyankole ekyaleetedde bannayuganda bannyo ku mikutu emigatta abantu okwebuuza nti okwongera okunnyikiza nti kyandibanga buli kimu erudda gye kiva
n'abanyankole ne bavayo ne beerwanako ne bagamba ssebo otwonoonera ebintu si ffenna nti tuli mu bintu. Ekintu kya Eddie Mutwe kijja kujjukirwa nti si gwe gusoose okubeera nga abuzibwawo mu ngeri bw'etyo n'omwaka bwe twali twolekera akalulu ka 2021 era Bobi Wine baamuleka nga talina bodyguard yadde abantu abaali bamukuuma baali bamusemberedde abasinga bateekebwa mu nkomyo n'olwayo twolekera akalulu Eddie Mutwe oba Ssebuufu ali kyetutegeerako kaaka kyetwategedde CDF yamulina era yatulaze ekifaananyi ng'ali bwereere nga kulaga baamuwambudde era ne bamutulugunya omukulu kye yeewaaniramu n'agamba nti bwe katajirya bano aba NUP abaleekaanaleekaana abatinkiza nnyo okuggyako n'akyemalira bamulinde mu maaso kaawo. Kale byemu ku ebitukuno okugerako n'ensonga ebigenda maaso mu kibiina kya NUP Muhammad Mwanga Kivumbi yamyuka omukulembeze w'ekibiina ekyo mu Buganda. Yavaayo Sabiti 2 emabega n'agamba nti bawadde abo bonna abaava ku mugendo ababakanga ba Mathias Mpuuga ba Joyce Baagala Kazibe Bashir Mbaziira ba Kagabo n'abalala aboogera ebigambo ebitakwatagana bulungi nnyo nti constituency zaabwe ziri empty bwe batavaayo kwetondera bannansi n'abalonzi mu bbanga lya mwezi gumu nnaku zigenda zitambula. Abamu bagambye ati twetondere kiki mwatugambye okwetonda. Kale tujja kunnyonnyokola ebigambo ebyo birina kye bitegeeza mu maaso gye tulaga. Haji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuwuliriza, abatwagala, abatuwagira, abakomentinga, tubeebaza. Abatugoberera mwebali mwongere okukomentinga, temukooya okukomentinga. Ne bwe tukomentinga, lwaki twagala okukomentinga? Twagala mutuwabule tuyinza okuba nga tuli mu nsobi naye tukitegeere, naye ebiseera ebisinga obungi okuwabulwa kwaffe abatuwabula abamu tebategedde kye baba bawabudde. Haji, tutandike ku nsonga yennyini ya Eddie Mutwe, Eddie Ssebuufu. Moses Kane Rugaba mutawa n'omukulembeze w'eggwanga yavudde n'afumya ekifaananyi ng'aga nti Moses ali mu basement ye. Eddie Mutwe era n'agamba nti kuba emabega kaawo yavaayo n'amuwoninga ndowooza mwaka guwedde n'amulabula kaakati yamuguddemu 5 mukulu alina mu kwewaana nti ekigenda okujja Bobi Wine yaddako n'abalala bawagizi ba NUP bino biyita ku mikutu emigatta ba social media ebirabo ensi yonna. Ebikolwa bino Haji bitutwalawo maaso wano wakati we tulaga mu kalulu. Akalusoko kaveeko kaakalu nagwawe tulaga nakugamba nti BMP bawe budget omusajja oli bamuwe ekyeruzira butulaga kusibwa. Supplement bagifulumye ku kigambo kya ye Muhammad Eddie Ssebuufu. Kigambo kya nnaku kubanga nze bwe mantunula ennyo nga mbadde mu kifo kya CDF. Ssebuufu yaani ku saidi yange Ssebuufu yaani mbadde sina mutunulira nnyo kintu kiri awo. Ssebuufu talina yadde kasale yadde butida era okutambula kwe ate baali badde baagala Ssebuufu bw'aba akooma Kyagulanyi kubanga nze nkakasa nti obukulembeze bwa President Museveni kibwali badde businga okukola ekikulu ennyo kuuma Kyagulanyi kubanga mulamu. Eyo weapon gye balina okusooka okukola ki? Tebakola ensobi yonna okuleka omwana oyo Kyagulanyi n'afuna obuzibu. Egenda kubeera mistake teriko kubuuza. Era gye bagenda okujjusa n'abazzukulu gye bagenda obbanenyeza nti bakitaffe baatukolera ki? Baatukolera ensobi mu time bweti. So kati baali badde balina Ssebuufu nga bamanyi nti bakuuma Eddie Mutwe nga bakuuma Bobi Wine baali badde babeebaza. Bobi Wine bamwetaaga mulamu. Si bano abamwetaaga ennyo. State emwetaaga ki? Kubanga state yesinga okumufunamu. Lwaki emufunamu? Okubeerawo kwayo ku ssaawa eno Kyagulanyi okuba mulamu. Kyagulanyi singa afuna obuzibu state eno eyinza obutabaawo. Okuwangala kwa state kwe kubeerawo kwa essaawa eno singa Kyagulanyi afuna obuzibu nga agenze mu circumstances ez'obusirusiru bwe zityo state government yaffe eyinza obutasigalako. Ne bwesigalako eyinza okusigala nga buli meters 12 nga waliwo luli bulooka. Ditachi zijja kujja zitaliko kutula mu mpya z'abantu bisaakaati bagenda nti bamuteekewo ditachi wali muteekewo ditachi olw'embeera ejja okuba etandise okukola ki. So Ssebuufu baali badde
bamulabanga owaabwe ti bw'aba akoma Kyagulanyi nga mukoma genuine, that's okay. Naye baga nti tunafuye security ya Kyagulanyi asobole okufuna obuzibu, that's wrong. Eyo nsobe nnene nnyo baba kyebalowooza kyesimanyi. Naye kamala okuddayo ku kigambo kya omukulu bye yateese ku mutimbagano. Ebiseera ebisinga obungi bulijjo mbadde ndaba nti omutimbagano ogwo bakozesa mukozi sigugwe. Naye ku byenze mpulira n'ebbaluwa gye nalabyeko gye baasomye ya Wangadia, kyankakasiza nti Wangadia teyali wandiise ebbaluwa eyo mu bukyamu. Kikakasa nti ebintu byavudde mu ki? Okukwata ekintu ekyo nga gw'okulira eggwanga, ensi yonna yonna ekimanyi nti omukulembeze in future butasukka myaka 10 ateekateeka gwe obeera omukulembeze waaki, essaawa eno waalibadde mu bintu birala nnyo. Tweet yo yalibadde eyogera bigambo birala nnyo ng'eri sayidi y'abantu nga yasala dda olusalosalo olwa gavumenti ng'etandise okwogerera sayidi y'abantu. Oye coming future president akola ki? Ataleka nti waayo omwana oyo sanga naye anaaba ow'enjawulo. Naye bw'ogira ebyo kati ebikola byonna ekisekanga baana abantu obongerayo kutya na kubatiisa nabutaagala kuwuliriza nti ono tujja mwetaaga akulembera ensi eno. Kuba first of all akyali mwana muto, pulogumenti eba y'amaanyi, pulogoma enkadde kati nga President Museveni gye tuyite empologoma enkadde eriira waka. Ono omwana akyayiga too strong. Abantu bwe batandise obbalaga amaanyi ago bajja kutya bagambe nti ono yajja tutuulamu oba akikola kagenderera entiisa ye ebeewo mu ajje nga mumanyi nti omusi wa muniino. Baana bato bwe guli si bakadde nnyo, sebuufu bukodyo bungi nnyo buyinza omukwata. Basobola omutega ssente mu bribe y'ekintu kyonna, basobola omuketera abantu bonna, basobola omukwata baga nti tumusanze bamubribinze ng'akola kino. Naye toyinza kgaira bukezi n'ogamba nti nkutte sebuufu, mututte, musazeeko enviiri, mulaze abantu ze mulina, ayiga Lunyankole. Bwe kiba nga kiki kyabaddewo kyetaaga na kwetondera. Ekirala, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, you must interfere. Kubanga omuntu gw'oteekateekera ensi olina omugayidinga. Ensonga zonna ezitandise okukolebwa wano zaakolebwako dda. Abantu baazikola dda ne bakola ensobi ezisinga okuba ki ennyingi. Emirembe gya Obote egyo gyayigganya nnyo. Amini yagezaako okulaba nti ayigganya abantu ate nga baali batuufu abattibwanga nga bayeekera eggwanga, abamu babaguddemu enguudo, abamu tuzze tubalabyeko wano baboogeddeko. Mukama Katonda abamu ne bawona ne batakola ki, ne batafa naye nga baali balamu, ne battibwa abala tebattibwa. Lwa bikolwa ebyo Amini ne bamukyawa. Be yattira obutuufu ne be yattira obuki obukyawa. Amini yatta Kalambuzi mu 74 oba 73 yali w'Ekabaale, ensi n'ekankana. Amini assa omusajja prominent businessman Ekabaale amutugumbudde kubanga amuteeseko ebisangosango nti ayeekera ki gavumenti. Liba teriri bussa myaka giringa 7 emabega, batabani be bazzukulu be baali basimula ennyumba bazimbe monita ekuba ekifaananyi nga basanzeeyo emmundu 27. Naye nga ogwo omusango ogumu gwatwaza Amini omujja bukulembeze gwe yatta yamuttira bituufu. Naye ku ssaawa eri abantu tebaayagala kumanya. Era tewali yakomentinga nako yadde President Museveni okwogerako nti emmundu ezasangiddwa wano twazimuwa mwaka bwe guti, teri akyogerako. Naye nga Amini tumuvunaana okutta omuntu w'eggwanga ng'amuttira bwereere. Kakati bw'omala okuvaawo ne ku Obote assa abantu abamutula kyabattidde awo ku bisemiti, abantu bangi be yatta, Ssebuggwawo baamutta, abantu ne babakuba amasasi ne bafa, ensi ne yeekyawa. Kati omuntu atandika okugenda nga mutimbula entalo ezaaliwo edda, abantu bajja kwenyiwa ate nga abantu batandise okukola ki? Okwenyiwa. Abantu batandise okwenyiyira ddala gavumenti. Era jja nolina akusanga naga negwe kasajja gwe NRM ojagaza ki? N'omugamba munnange NRM kibiina kyange kyekyandeeta
era na participating mucho nchiramu n'omugabo yadde sigabana mugabo gwange gwatulwako naye nchiramu omuki omugabo so mu terms entuufu bw'oba olina oluganda lwo nga mulalu tomulekanga mabega ayinza okukutema mukulembeze kundi kulembera tugende bw'afubutuka nga olaba akyuse n'omanya nti ono akyuse atabuse awo newedifendinga kakati nze NRM tandise ogirabanga omuto wange omuguu waki nina omukulembeza nga mubuulira kyalina okukola kubanga njeetaaga. Omwana ono lwaki yenyumiriza nnyo mu kutulugunya bye yasomerera? Ayinza okuba besiibi yasomerera, buli muntu alina karakita. President Museveni Katonda bwe yali yamutonda nti ayagala kubeera omusirikale alwane afuge ensi kyeyamuteekamu ng'omuntu kyakoze ebira n'abimumma kulaakulanya ensi ekyo yakimumma naye bisigaddewo bino nti nsobola okubeera mubukulembeze nsobola okudyekadyeka abantu nsobola okufuula professor n'afuuka n'ategeera nga house girl ebyo abirina because you can change a professor to become house girl mu understanding mbalabye ye mukulembeze yekka wabula abasawo engeri balina okukola sajjale ekyo Katonda yakimukola ki kati omwana ono ayinza okuba nga characters ze ate ndala ng'anyumirwa nnyo ebintu ebifaanana bwe bityo si byali badde akola agenda kusikira kutulugunya ebikola bito kuba wandirowoozezza ate ku guno omulembe ebyokutulugunya byabaddewo baamini baatulugunya bane batta abantu nga terina abavunaana amini yatta ku bantu balira yabeere Saudi Arabia nga teri amukola ki saawa eno amini singa bamufubutula saawa eno nga n'agenda Saudi Arabia yatayinza kubeerayo eri amalira mu kkooti y'ensi yonna kubanga ne bwe yali badde ayagala ng'essente tewaali buzeewo omusango gumukola ki gumupiiniinga yes kakati bino ebintu bye tugenda okulaba omusajja omusango gwa Edi Mutwe nga obuyinza bukuvuddeko ne bwe baba tebakusibye mayiso kutta balina okuvunaana era n'omusawo okusinga kutuyobola ddembe lya muntu muntu omusanzeeko enviiri ze n'ekirevu kikyayagala tomusabye okisazeeko era jakugana kukkiriza okunsalako enviiri wansalirako mu kkomera kubanga singa bwotwala eruzira bayizoga nti obukyafu tetubwetaaga niye onsaliddeko wo mu basement. Ekyokubiri bw'oba omukutte lwaki poliisi togibuulirako nti tukutte omuntu bweti fayiro oyo mugitambuze bwemutambuza fayiro egende wa state Anthony omusango gumuggulweko nti you have the case to answer. Kakwenza Rukira Basaija yavaayo ebbanga emyaka giweze kaakati ng'akakasa nti omuntu eyamutulugunya ye Muhoozi Kane Rugaba ne basajja be kino kikakasa nti ddala kituufu ebadde bimwogerwako naye kennyini anti kati weeyongera obujulizi weeyongera okweruma weeyongera okukola ki weeyongera okukola ki okweruma kubanga olinze nali mmanyi Kakwenza abantu bagamba state player state whatever nekisigala nga nange nkirowooza bwe ntyo naye kati bw'okola kino n'okiteekako n'okitwitinga oyongera okukakasa kiri n'oli ako Kakwenza nti wuuyo mwagambanga nti nkola ki nimba Edi Mutwe yajja okumutaasa yekka amugaye nti yatubadde tuzajja kabadi yanaatubuulira ekituufu tiyatubadde kabadi bannange sajja teyankutte bubi kifu twakizanye buzanye nsobola okufuna ki obuwagizi bw'anaaba akitugaye tujja kikkiriza ne ku ssaawa eno tukupiininga okuba nti si kituufu n'olunaku n'olumu. First of all abali ku sayidi eyo abanene okuli President Museveni okuli Bamugisa Muntu okuli ba Kahindo Tafiri Bamanya Musega mugendeeko mu kisaakaate kisaakaate n'abagereka kyakola eky'abaana kuba kubayigiriza mukwate kibeere ky'abakulu nga baleeta bano abaana abajja kuba bano bava muki ffe mu nsi tugivaamu eriye batusikizza babatuuzeeko mu kisaakaate ky'ebyobufuzi nga babalambika ensonga eyatutwala mu ttale n'ensonga etubeezezzaawo n'abantu otwagala emyaka gyonna bino byezaali ensonga semasonga kati gwe gyokola guno omulembe tegukyetagisa kuwamba muntu ate awamba omuntu yaani baliwo bano abaana ba Victor Bwana you can use those people to kuwamba but not you ekintu kya notulawo n'okyebuuza nekyobuuza naye kituufu si kituufu nkugambe kino ekintu nkikkiriza lwa baluwa
ya akulira akakiiko ka naye ebintu byonna bye mbadde mpula nga mwogera yayogedde kino nze sikikiriza nko nti yakyogera kubanga ndaba si kyekituufu kyalina okukola ki ate simusuubira kuba mwabo balina okwogera ebyo positioni gyalimu nnene naye oba ogituusemu mu bwangu nnyo nga tubadde mwetegefu olirawo wootuuka n'ogamba nti eyo positioni gyalimu ayina ne bwayinza okuyita basajja bakulu bakyaligonza matayo gye bali avugeko ku moroka agambe nti ngenze wa muzeeyi wange matayo kyaligonza taata nti nze akulira ebyokwenera mu nsi eno Uganda naye nzize kumpisa ayisa mu layini ntambudde ntya kyaligonza ajja mubuulira bw'alina okutambula kayindo tafiira ajja mubuulira bw'alina okutambula amanya musega ajja kumubuulira bw'alina okukola ki okutambula kubanga NRM tekoma pukumi kati NRM ekitaagisibwa mu maaso naye nga batwala NRM mu maaso be baana ba layini eno ekola ki ejja ekintu kino kikulu ekyolunyankole Hajji okijjamu kikuba yakitwitinzeeko nnyo nga kiraga nti wanaaviirayo Eddie Mutwe ajja kubeera nga ayiza olunyankole ng'asobola n'okubeera ng'ajjukira ebyafaayo by'olutalo lwa NRA stock UPDF era ng'asobola obbi expressinga mu lunyankole ki ekimulesa olunyankole mu bintu bino akati olunyankole lwaleetamu first of all ekyo ekigambo aleme kikozesa abanyankole b'otunuulira bonna tebalina karakita yeemu ebizibu byonna byonna bye tujja tusanga mu Africa biri ebintu ebi kupiininga ggwanga ate nga n'abano ab'amawanga balina okwegendereza kino ekintu kye twogerako olwala abanyankole baali badde baviirayo ddala n'amaanyi mangi nnyo nga bakikona embinga kubanga abantu batandise bateekako olukongolo olubi abanyankole nga bola abantu bagamba abacyoli amini kyakola abantu be kyebakola abacyoli bakoma ne bagamba nti abacyoli batukoze abacyoli batutte Luweero naye abacyoli abatutte Luweero si bacyoli bacyoli abaana baabwe abaali wano ne baganda baabwe abatono abaali 10% mu acyoli ekintu kyebakola mu Luweero ate kyapapanisinga emyaka miyitirivu ewaabwe abantu bonna bagenda nga balumba baki naye nga omukyoli yenna si yali mubi n'omulango yenna teyali muki n'omunubbi yenna teyali muki kati abanyankole balina okukimanya nti omusajja bano ebintu byemukola baveeyo bedifendinge bino ebikolwa olwaleero bagambe si bya abanyankole bonna abasajja abanyankole gye bali embalala baavu abayitirivu bino ebintu ebyabanyankole bali 2% 3% 5% eriyo n'atamanyi tweeting eyo gy'oyogerako nga tamanyi nakigenda mu maaso mu ggwanga batize munyankole ajja kulima amatoke genkyawa n'ebintu bikyuke bamusange wano bamukubira obwereere okitegeera so kati olunimi olwo si nsonga lwogedde naye tebabulakalameyiri nga olunyankole si kikulu nnyo kintu kikulu kiriibwa ekikankugereze fuwano ku mulembe gwa Amin bakitafu olunobbi balwogeranga kubanga lwe lwalinga luli emmere ekyo Africa kyetandise okukolawo abacyoli lubadde wano ku street ku mulembe gwa Amin nga bwogamba nti yingira gwobote wano tu tiyingira onoonyeza omucyoli siringi 10,000 ng'ovaayo ne miliyoni esente ezaano bwogenda ku lumusiro nga njagala munoonyeza edduuka ly'omucyoli wano osiiba enjala tukyayinza tulinawo bakola ki naye ng'ekyaleeta obuzibu byebintu biri ebyakolebwa baganda baabwe ebive kakati bano abanyankole balina okwerwanako okusirika kwabwe kubaleetera obuzibu exactly abantu batandika batunula muki endala naye ng'ate batunula mu ngeri endala nabo balinganga bannayuganda abalala nabo bali bubi okujjako abatono ab'olubatu so si banyankole bonna kakati ekyokuyiga olulimi lunankano kyayogerako si kyekisuusi kitafe bayogera olunobbi boogedde olukyolina olulango okitegedde kati olunyango tukokya lukokye kubanga lwe luliwo lutuwa emmere ezo zennimi zakola kikale bwaba azogerako naye alulaba ngaolulimi oluli validi abantu balina okubeera nga balutegeera basobole okubeera nti bali favored mu ekyo naye nga si kyalibadde kituufu muhozi azze ebintu bino bibeerawo ebbanga ddene bingi byazaakola ebiteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu ntata okuli ne regimu yonna okwogera ku mawanga agatali gamu
ne president n'avaayo kitaawe n'amukomako n'akola ne reshuffle awo ne tulowooza nti bijja kutereerako naye waliwo ebikonge ebyomenye ne tulina ne ba generals mu ggwanga betusuubira nti nabo bali part of the security. Jim Muhwez, Kahindo Tafire, tulina mu ISO mu CMI bonna abakulirayo. Abantu bano tulowooza ekyokusirika kwabwe yadde ng'Otafire azze ne mu parliament anabya yogera n'endaba nga nabyo wabivuga naga nti ffe tetuwamba n'abawamba ebintu bino ababikola bitta regime bigenda kutwonoonera n'ebyayogera yali ku matikira agama Kampala International University ndowooza omwaka oguwedde oba 2023 naga nti abavubuka mmwe mwennyini mwe balina okweviirayo okulwanyisa ebikola bino ebya injustices okulinnya eddembe ly'obuntu n'ebirala byonna ndowooza Otafire azze abeera on record ate bano abalala kuba nkimanyi eriyo ne baseniors abasinga kati obuzibu obuliwo nti baseniors abaali baddewo bayitirivu nnyo yes ne ekintu bajja mudda nga tebamanyi ekyo bakikola ki bakivaamu abantu baali against ekintu ekitambula olulala nga bakitambula si baali bakirowooza kakati abo bonna nga tebannabagenda kuwona omwana basooka kuwabula taata tojjaawo bisanja walaba Kategeya gye yakoma tojjaawo term limit walaba ebintu byakola ki kati abasinga obungi basowoka ne basirikale gye bali ne babeera ku survive. They are not happy people abamu naye batula ebintu ng'oluusi tebakyalina busobozi bukola ki butuuka wali kubanga ekyo ekintu kiba kitaagisaamu omukulu yennyini lwe lusirikale oluli lwengoga nti beetaaga bagende mu kisaakaate naye abagenda mu kisaakaate bayinza obutafuna mukisa kubanga alina obatwala mu kisaakaate namba 1 ow'ekitiibwa President Museveni alina okuorganizinga ekyo bantu tebalina bajja kuyita mwana oli tebakyamusobola tebakyamukola ki tebakyamusobola tebakyalina chance eza mutuukako. It's too powerful to them now kubanga ekifo akituddemu w'amaanyi first of all alina ekisookera ddala okuba nti mwana wa mukulembeze ekyo kintu kinene nnyo. Omuntu bw'olina okubeera nti oli wa mu nnyumba waliwo ebintu nga oli owebwe talina kikola ki bonna babiraba ebimu naye obusobozi obutuukawo tebabukola ki kyekisaakaate kyegambye nti omukulembeze w'eggwanga asooka akoleyo ekisaakaate ekisaakaate ekyo kibeeremu basaleemu sale kibeeremu babayite ne Lwejema bamuyite kubanga Lwejema mu paati y'ekiika tomuggyaamu NRM tomuggyako ali paati yadya yawawuka n'akola ki batule mu kisaakaate bamugambe yugaye ekintu kitambula bwe kiti ku lw'obulungi bw'ekintu nga bwe twakiteekateeka leka tokiyiwaamu kamulali kuba kati ekintu nga bwe kyateekwa tuweeka naye ndowooza ne bannayuganda balogo kuba nebiriwo balinga abalogo kati oyinza okukola ebyo oluwombo omaze olusiba ate oyinza otandika olufumitamu ekituli kati alinga afumita mu luwombo ki sajja kamutta ekintu akipanze akijja akijja abantu agenza bakasuka mpula nga balinga batajakola ki ne bwotuna mu layini nga tolina gwolaba ono omwana atudde mu steringi yavuga ate kati gwe steringi ovuga lwaki ogikubamu ki olutino lwogenda okuyita kati olutezeko bomu kitegeeza waliwo ekikyamu kati omukulembeze aleete ekisaakaati akwate ekisaakaati n'abaleni bakyaliwo si bafu batonyevuza gye bali wali enaggulu basirise they sit down nga nti kale ffe twava mu kintu baganda bange nti ekintu kyagira naye tukoze tutya ku lw'abantu baffe abatuliye emabega be Banyankole boyogeddeko naye nze si bwe nkitwala kino ekintu sikibala ku Munyankole ng'omuntu nga majority kakati kino zira kugamba dda akakundi kaffe ak'NRM era abantu tetutunuulira Banyankole ng'ababi tutunulire ffe NRM tukoze tutya okuzza emitima gy'abantu nga n'Abanyankole mwebali tulowooza nti NRM oba obukulembeze bwa NRM tebuyiga basically katutwale kalulu akaggwa ka 2021 bino byennyini ebitandise byebyaliwo ne tukomekeza nga ebikumi n'ebikumi by'abaana oba bannayuganda battiddwa olw'ensobi zino bwe ziti omukulu akulaga nti nekyagulanyi amukima atandikidde kuwa security we tasobola
otasobola Haji otakola mistake. That's a big mistake. Ngomala netegereza siri mwana muto. Haji Ebintu omwana na treating anti ekitebe tugenda kisalako ne kisalirwa. Ekyo kirala ebintu byonna bisobola okukola okusala ekitebe kisoboka n'omuntu ataddayo kukola ki kuba oteekawo butesi magye okusalako ekitebe ne poliisi ya CPS ng'erina abasirikale 15 esalako ekitebe kya Nuupu ekyo tekyetagisa na CDF kujja point eri egi ebintu byonna ajja bikola yeetabye abantu abasarawundize Kyagulanyi bamuveeko but takola mistake yonna takola mistake yokwata ani Kyagulanyi si munene naye ensi eyinza okuvaako obuzibu kuoyo ensi eyinza okuvaako buki obuzibu kuoyo nze nga bwe ndowooza abantu wayinza okubeerawo ekintu abantu bonna bajjuvu naye ng'emmandu seri eki Haji kankulaga ensobi endala muzi yali Commander Land Forces we bakwatibwa Kyagulanyi eruuka we baseerabidde yali Commander Land Forces ensobi eyo yandibadde agitunuulira negenda mu maaso nga muyivu wano lwaki omuwakanya nti tasobola kati Kyagulanyi yakwatibwa n'okukwatibwawa Mwaluwa era yavumukulu yavunaga nti yakwatibwa Mwaluwa naye point esinga obutuyigambye nti Kyagulanyi okumukwata okumutwala nakyo kikulu nnyo tugamba tebakitegeera talina buzibu Kyagulanyi n'omutwala okumugya magera agenda nga grasshopper tebyetagisa na deployinga kinene they just drive there ne bamupiikinga ne bamukola ki naye nabo bakitunulamu kati katusooke tukubeekube bano abakola ki abamwetoolodde kubanga Kyagulanyi ebintu bingi byayogera bibinza okugamba nti Muhoozi alina omukima kubanga amugamba ebintu ebiri straight ebibi ebitiisa abyogera ate tabyogera ku ye yekka ne president abimugamba okitegeera naye kati waliwo kyoga nti ekyo musooke mukikole ki mukiwummuze musooke mukiwummuze tutambule n'ebikola ki n'ebigenda naye n'ebigenda n'abo balinga abanafunafu b'okwata badamejinga naga eri mutwe talina kyalina kiri awo naye damage gyaleese ogiwulira omukyala human rights okuwandiika ebbaluwa ng'agikuwandiikira afumiza release order exactly ekyo ebbaluwa nnene ejja kubeerawo emyaka gyonna tegenda kuvaawo tejja kukola ki it's already captured worldwide yes bajja gitebulinga enkya ate togirespondingiddeeko you respond I'm sorry wabaddewo ekyabadde kitagenda mu maaso twabaddeko naye omuntu wuuyo just respect some institutions kubanga institutions ezo institution y'omukyala wa Ngadia most of the time esinga obungi is the other side of NRM naye baba avuddeyo nawandika ekintu ng'ekyo inspecting waliwo ebintu kati atudde mu kifo naye tajja kugenda nakyo kubanga waliwo bajja mubuuza wa Ngadia nga ye yaliwo wakola ki ebbaluwa yeetaasa era yali bweru kati akivuddemu baluwa agitebulinga nagiteekayo kati bakubuuza ebbaluwa wagisoma naate ogizzemu ate ogirisiivinze obukakafu we buli nti ogikoze eki wati respond yali ki nga tewali so eggwanga lino bannange lituluma ng'abantu ate lituluma naddala nze bampisa bubi nnyo mu mikwano gyange gwe watuleetera omusajja gwe watukola ki wakolamutyendankani ne mukyalo ewaffe bantandika dda olaba mukyalo gyetu ewaffe era waŋŋamba n'abaana abato benzaala yes kubanga they know yes abaana gyenva mukyalo ewaffe bwena muba mutudda naganeka muzeeyo yoyogera ki segwa mutwala wano omujja lw'amata wenjogerera bamanyiiwo ne mutwava bamanyiiwo ne mutwalo ne bamanyiiwo Kasega Kabira Butiko Kijumagwa bonna ne babikulangira nga gavumenti yekyalinamu nange I'm not safe Muhoozi byakola I'm not safe budda mukyalo bagati baabo basajja baabwe byebigambo batugamba ninga sinfwe si kye tulowooza nti kikyali baddewo era si kyetaaga yadde kiwulira kinkabya n'amaziga mu mutima okulaba nti ebintu bino we are in this country discussing ku bubi bw'NRM bwekola kati nga ye topico
ye topic eriwo eyali badde we discussing kugamba nti kati tuyingize trillioni za dola mu mwanyi, tuyingize trillioni za dola mu matooke, tuyingize trillioni za dola mu muceere. We are now discussing this thing. It's terrible. It's not acceptable. Safety ya regime eri wange ebikolwa ebyo bigenda mu maaso haji. Ndiye mutalina safety kati. Tebakyatwetaaga. Ensi tekyatukola ki? Tuwongera kudabejinga every day. Ensi ekisookera ddala tetugikoledde. Ensi tugibbyeko buli kyabugaga kyonna kyeyalina. Okitegedde? Bwe tumala ogibba ku buli kyabugaga kyeyalina, ensi tugiggyeko education. Tewakyali agriculture. Emmere tugula nguli tugirya ku ya foreign gye tugula buli lunaku. Kakati ensi tugikoledde ki? Ensi yali protected by ebibira biweddewo. Kugamba bati bajja ne batandika tutulabuli yambuza ekibuuzo. Mpaayo ebirungi bibiri byemukoledde eggwanga Uganda. Ebirungi bibiri yabembuuza. N'obimuwa. Byannema. Ne musajja mugezi nasirika naye nanoonya ne kuganga njagala mpa ekirungi ekikakasa kivaalinga. Saagala kuwaayo bubuki kirungi kikole bwe nagamba nti tulo. Otulo twaliwo era twali twebaka. Yes, abantu baali beba. Yes. Bw'onooga nti bwavu tetwalina wealth creation tiyaliiwo, tetwalina bonna bagagga wali, abantu baali beesobola. Okitegedde? Bw'onooleeta ki? Nti enguudo zizimbiddwa mpitirivu. Era nazo twazirina. Eggaali z'omukka twazirina. Technicals twazirina. Ebyobugagga byaliwo. Kati oli yambuza mpaayo bibiri. Ne ntunanga embwa esudde ekyuma. Bagisibye mu kyuma ogenda okuyiga ekomawo tekirina. Okisuddewa nga tayinza na kwogera. Kakati ebibuuzo munakubuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. Nga n'ensonga ebbiri ebintu byose. Tu yaŋŋamba mpa ensonga bbiri. Kyemukoledde eggwanga ng'NRM. Tuwonge tubawo akalulu akaddako. Yakimbuuza. Teyakusaba bingi, bibiri byokka. Byagaana. Ne bikubula. N'olwaliro sinnabifuna. Yate mbinoonya. N'olwaliro sinnabifuna. Kubanga kibuuzo kiyambuuza tekivangawo. Era waali. Era bwe nalaba ne mugamba nanga genda obinoonya olibimbuulira. Sinnabifuna ne mu wiiki nga 3. Naye nga tubeera nga tulisikaasinga. NRM ojagala mwagala kukomawo 26 biki tubuulireyo ebirungi bibiri. Bwe biti mu myaka 4. Nga totera kulemwanga. Nalemwa. Nina okulemwa lwa nsonga. Ekibuuzo kyambuuza nzija n'ekizza mu kibanja. Ekibanja kya Sulaiman. Yes. Ekisweka. Ekibanja ekyo bagenda okukimpa nga kirimu emmwanyi. Kirimu ffene. Akiresemu omusiri gwa kasooli. Kuliko olusuku lwakisubi olutema embidde. Kuliko wotema amatooke. Olina nga nti ngenze maze Bulaaya naye nkomyewo wano emyaka 15. Ekibanja kino kikozeemu ki? Emmwanyi tezikyalimu, zikanduse, olusuku lwakanduka, olwakisubi lwaggwaawo. Kati ansanze nnimye obutungulu mu bokisi akantu kalinga nga square meter 2 muga nti nnimye obutungulu. Bwakubuuza ekibuuzo ekyo oyinza bw'oba otegeera leka kumuga nti nnimyemu obutungulu. Sirika busirisobemu siru. Kakati saalina kugwira bugwizi ki? Kibuuzo ekyo nze kumala galeeta ansi eteriiwo. Okitegedde? Kati gy'ombuuza byonna mbimanyi ebyaliwo. Kati essaawa eno muga nalemyeyo square meter 2 ez'obummonde. Mba ntegeera. Mba sitegeera. So sijja kugwira bugwizi kibuuzo. Buli kibuuzo kyotomera. Mmanyi kitomera. Era zaajo bwe bakuyita mu studio nti ojja oyogere. Nina kye sijja kwogerako. Kye sitegeera nja kivaamu. Tenalemu ebirungi byekoze. Era ekyo bwe bakimbuuza era nja mugamba mpaamu obudde. Okitegedde? Kubanga NRM egenda okujja mu bukulembeze. Nze nalina emyaka 16 naye nga standard yange ey'okutegeera eri ku kilasi ya university. Nali maze okuteekwateekwa. Kyova olaba nkuneemingira buli kintu kyonna ekyaliwo. Ekyokubiri saali munnakyalo. Nze nakulira wano ku Channel Street. Nenzija wano ku Lumu Street. Nembeera awo twavuganga Berigi kuva ku radio wano. Etuuka ewa Mubaraka. Ffe twazanyiranga ku koolasi wa Kampala Road. Okitegedde? Bwe twasambiranga emipiira. Kakati tojjako nga nti sina buli kyemmanyi nkimanyi. Na buli ekyaliwo nkikola ki? Muzeeyi yali akweyimbamu alowooza tosobola kugula ggaali ye. Webale nnyo. Ate nga yali takirowooza. Era okukaka ne ggaali nga gyemututteko.
twatambulanga fugenda obugezi okutambula oluusi nga nena kati jukira twatambulanga mu baasi oluusi nga zabwererezi UTC ninze nga sirinda baasi fo ofu olujja nga ntema mukono nga nsasula sinsabye simusabye yadde 10 kugira wati nga nindakola natuuse edda siga ndi yampaziki kuga twali abaana abato abali mu system abasobola okukola obuntuntu obusente obufuna taata akutumye eno okoze kino kasooli bagamba gendo okime ogula ebinyeebwa ebudimbo naye bwogenda ebudimbo n'ogwikira ow'endebe zebbiri omunafunafu n'ozigula naawe n'oziteeka n'ozikubamu ogenda okubalamu nti endebe naguze endebe 3 gira bwe ngenza okumaliriza ebikuta bye naguze ebyendebe 3 nfunyeemu kilo bweziti nga waliwo amagoba ago ku kitaawo naye nga tategedde nti obadde osubulira ne mu ssente ze kati kikyatubeezangawo era bwe batyo batuteekateeka nga tetusuubira kulya byabwereere. Omwana ono oza tagenda kwongera nkitegeera obukyayi weebuli gavumenti baagikoowadda ono tayongera kuteeka munnyo mu biwundu ebiriwo. Kyekyo kyenyini kyenkugambye era kyenneewuunya kyova olaba nti kino lwaki nkigenzeeko nnyo nze bulijjo sikakasanga nti twiti ezo zize omanyi social media nze njitya nnyo ekyusa ebintu mu ngeri y'enjawulo nze buli ntula kiraba ku social media okwo sikikola ki kubanga kati omuzannyo gwensinga okutegeera gwa bikonde ng'omanyi nnyo nalindidde nyakaano oyo mulaba nekyambadde nabalyako ssente awo mu tawuni tulina kitwawakanira nembaga temukitegeera ne bawakana nali sina ssente bosi wange bamuyita berabera nagambe nteekewo ssente ankakasa ne muga ziteekewo naziteekawo ne muga muyingire ne basaafi nga bagenda okudda nga baseka ngamba mazo bakola ki kakati omuzannyo gw'ebikondo ogwo ogenda n'enzira ku mutimbagano ngenda okulaba 2 weeks ago kakati akafaananyi abogamba bawande 2 weeks ago bakolaga nti ebikondo byazanyiddwa weeks 2 ezikola ki byazanyibwa mu 7 Muhammad Ali ne yani kakati bano abatwitinga bwagakwa kilipo ako n'akasalamu n'akasuulako ku layini ye n'akaddeka ku 2 weeks ago kati guno papa okulaba ku bikonde bya 2 weeks kati ogenda okufubutuka eyo batomanyi ng'onyumiza banno kyolabye kundi yazanye wiki 2 ebabe yakubya okopye n'okopa n'erinnya kakati kyovulaba nti ntya nnyo social media okusooka wali tokkiriza nti bino ebiwandiikibwa luno lwensoose ate sisoose kubanga mbadde ndabye bitambula baluwa kubanga njira bagisomyeko mu studio eziwera ngezi nga bagisoma mu studio ekintu kye basoma mu studio nti bakisomye mu NBS oba mu NTV ekyo nkitwala kubanga kyanjawulo bayinza nogisuwinga naye bino ebisigadde bino byange bino genda ku YouTube osemanya TikTok ebyo mbyegendereza nnyo sibipapirako kati oba olaba nti ku luno nakakasizza nti yayogedde yakoze ekintu ekyo kuba edi muntu etanaba kulabikako bamutadde n'ateega nti ze mulinda kakati awo kyova olaba nti saagala ateeke munnyo mu biwundu. Haji tugenda ku nsonga esemba y'ekibiina kye National Unity Platform sabiiti emabega ne ebbanga lyonna ozza oyogera nti Kyagulanyi tunatuuka mu kaluka 2026 ajja kuba talina bantu bonna oba bannabyabufuzi bajja kuba basinga bonna bali ttale. Olwaleero bwe tuwogerera nga ababaka bangi n'abakulembeze bangi mu kibiina ekyo batuula bufoofufu omuli abo abaavaayo okwogera ebikinike wakati mu kusika omuguwa kwa Mathias Mpuuga n'ekibiina era babalabudde. Muhammad Mwanga Kivumbi yakutte omuziro n'abagamba nti tubawadde omwezi gumu nga mwetonze oba ssekyo constituency zammwe zonna nkalu bagenda bateekako abantu abasinga bavudde ne bagaa tebamanyi musango gwe baakola omuli ne Joyce baagala nti bo tebannagutegeera. Kakati NUP musajja eyawasa ababaka ne bagira ku agreement nti mbawasizanga abakyala bange mulina kukola kino ne NUP egenza okutunula Kyagulanyi ne banne abakyagiremu nga bano bamaze okumenya endagaano y'obufumbo nabawasa kubeera wano ate wakubye embaga Katonda bana kuleta divorce eno nkubalanga okyali mukyala oba ogenze
bwe bakugamba nigenda kuteeka omuntu ku kagabo gwe ng'omuntu onyiigira ki kagabo olabiddwako kuba leo yayembuuza ku kibuuzo ekyo nekyogerako olabiddwako wa emubende mu lukiiko lwa NRM n'ogamba nti nupu mwegendereze ki Katonda bakukubire ku kituuti n'okwogera n'olata aba NRM kakati omusajja bwagamba nti ewunteesa ey'omuntu omunenyeza ki wagenda ku kaadi yange n'oyimirirawo n'owangula n'ovuddeyo ate tokomye ne ku ekyo ne ku mbaga tukulengedde gwogabula sooda kakati nkulekeyo oba nkugjeyo mwagala NRM egende efukamire kagabo nti tukuwadde kaadi sigaleeyo Mpuuga watandika ekibiina kyemuyita ekisinde mmwe naye ntunulako ne ku muganda wange olinga agulawo red carpet omukulu giveaway Mpuuga akole ki ekibiina kye bagulawo kya Nuupu oba bali bagulawo branch ya Nuupu bali bagulawo ki bagulawo branch yaabwe kwesima byabufuzi kakale bakule kwesima byabufuzi bwe nkugamba nti ekifo tekiri muntu amaka ge nazimba Masaka nagateekamu omukyala bamuyita Mpuuga ngezo okuddayo banga nti Mpuuga takola ki taliyo okakasa ngezo okutuuka mu nyumba talimu ate mulengere wa muliraano afumba mmere kati gana amaka nteekemu omukyala oba siteekamu bana nze ekikibuzo saali agadde nnyo n'abantu bakirebereko logiki kale Nuupu erina obuyinza obuddira amaka gaayo ge yawasizaamu Mpuuga n'agaserendinga n'agenda afumbirwa neiba ono mutuufu okuzzaamu omukyala gwayagala alime ekibanja ki mumwagala ekibanja amaka gange gazike kizike ng'oli wa neiba osimba kasooli na mmwanyi nze gwe nakuteeka wakola ki wazika nina okuleetamu omukyala Nuupu 10 ku 10 ababaka bonna beyagambye okweronda ne beteetonda abateekeko abantu olabagamba nga Kivumbi yakozesa amaanyi mangi agende ebyo byebyobufuzi ate ebyobufuzi tebirina permanent enemy muwanga Kivumbi ekyo yizo musanga n'Empuuga ebyobufuzi ziringa ttiimu za mupiira ebyobufuzi ttiimu zaki za mupiira President Museveni yali mwana w'Obote n'omulimu gwasooka okukolaga omuntu yagukola ku Obote yagumuwa amaliza muyisa swine era banamujja ku bukulembeze kakati muleke kwesiba ku kino kintu kituni fe abamanyi abalabize balaba ebintu bwe bitambula eyo esaako yaki kyovula nze mulabe yabufuzi mutya nnyo alina kkala nga 3 alinga nawolofu yes kati bino Miwanga Kivumbi yayogerako yali mu DP block yali mu Ssuubi interest nevaayo DP block interest ekoze eki ali mu UNUP aliteka kuwewunya nkyanga ate omusanze ali mu Jema ebyo ebyobufuzi bikola ki ebyensi bwe bitambula kati Mwambuga Kivumbi nga yakola university omulimu gwalina okukola 10 ku 10 alina okusola muli bubaka gwatayagala alwajja okubanga akoledde Nuupu ekyo temuleke Miwanga Kivumbi namutunuulira bukyamu ogwo gwe mulimu gumutuufu bwe gumulemu basuula naye aveeyo bwalema okusuula Mpuuga bwanika oyo mbwatekamwa alemeddwa Kagabo alemeddwa Simanya n'ow'emukono alemeddwa ani naye aveeko aba alemeddwa tekyongera kuleeta njatikamu mu kibiina ekibiina kya DP kibaddeyo emyaka zigenda mu 7 kikaddiye kimeze n'envi amabega tekirina ababaka 2 NUP ya myaka 4 erina ababaka 5 lwaki ogamba nti kyawulire enjatika tekirina tekirina effect ndala eryemu gyotomboza kanji kugambe najogeddeko naye eryeki twakyogera naye wano negamba nti Lukwago ateese Nuupu empendu z'omubulago gyalina okwegendereza kasita yagenda n'awagira e Kawempe omuntu waani n'awagira Nalukoola nyembaga mulindeko ekijja Lukwago bamuteeseeko omuki bamutaddeko bali mwezo ye bali mwezo yes ye bali mwezo ate Lubongo yajja mu kyani Lubongo yajja mu kya Nsereko w'abadde eyo ensobi esinga kuba Ssemasobi era singa nina engeri gye nsobola okutuukiramu omwana oyo
aliwa Kyagulanyi ayeko sidano simu ne mubuulire ekituufu. Lubongo yagenda e Bunyoro. Temugenda kuwamba gavumenti ya Uganda nga mugisinzira mu Buganda. Ekibiina tekifuuka ky'Abaganda mu Buganda, mu Uganda. Lubongo yoli musajja Munyoro. Ekirungi ekibiina kyo bakikoze nga kigassa amawanga. Lubongo yoli Munyoro. Mulimu oli omulala Munyarwanda ye bamuyitaani Katana. Mulimu Omusoga. Mulimu Omukyoli. Okitegedde. Kirina abantu bangi kino omukyala Zedriga muki? Rina Zedriga. Naye weeyo. So kitandise nga kiri country wide. Not Buganda wise. Kakati mukwate Lubongo yagende Hoima atajja kuwangula. Ensonga eyo Bannayuganda bajogeddeko abaagala enkyukakyuka nti twesibye nnyo wano amaanyi we tugalina. Kaakati okwesiba wano kyanjawulo. Oyinza okwesiba wano nga tolina muntu akwegasseeko e Hoima. Tojja kugenda Hoima otandike kusaatuka misinde munoonya gwenteeka wano nga taliiwo era nga tomukakasa. Ojja kwereetera omulabe nga tokola ki? Naye olina gw'olina nannyini kibiina kubanga bannannyini kibiina oyo gundi tomuggyaamu. Lubongoya. Kwata Lubongoya agende e Hoima. Ofune ku bantu baawa. Awangule constitution ye waabwe ajje mu parliament omanyi nti ogwo omukono gye guli. Nubian Lee tomuleeta ku bwa meya wa? Amulese ku bwa meya wa? Nakawa. Tomuleeta ku bwa meya wa Nakawa. Mutwale eggulu ajje nga MP. Asobola okujja naye nga MP from ggulu. Oba Mawuya aliyo bani aliyo nga Kyagulanyi ageze eggulu oyo omwana ayingira parliament. Wise Omufumbiro is very wise boy. Yes. Ate determined man. Kitegede mutwale Busoga ajja kujja. Kitegede bali mwezo sigala yo obadde. Nakawa. Lukwago muveeko. Kubanga yeye yabateeka mudda ekiti. Mugenda kutunula mutya mmwe bannuupu. Semujungana nga abakubi akalulu. Ate nga nganda agenda kuba akalulu bubi nnyo. George Musi nganda agenda kuba akalulu bubi nnyo. Kubanga bagenda kubalabanga abenkwe. Oyinza okudda Ssemujju n'omuteekako omuntu. Okujja ng'onoonya butonja mmere. Musisi olirooya. Kyagulanyi ekyo mukitunula mukiraba lwaki temukiraba? Either wabanga kiganga tana walaga walala asigera kyasigala mu kyemba lwanira ekibiina. Anajja Nalukola abaddeyo. Kagapo kabaze kujja naye akwakola ki? Nalukola batajja kujja Wasegiri nga Kyaginya mulamu. Tiyalize. Okitegedde? Kakati gwe Musisi tunula ogenda otya kiki kyemulanga Ssemujju? Kubanga tiimu ejjako Museveni gye mwetaaga ey'opposition eri wamu. Ye tiimu gye mukuŋŋaanya against tiimu ekola ki? Ewangula. Okitegedde? Kakati gwoyinza ogamba nti gundi akoze bubi nnyo Ssemujju. Bw'otunula Mpabaka okyanga tubanga ne parliament zino ezizze zibaawo Ssemujju yakoze bubi ennyo. Oba muli azama. Oba totegeera. Obukuusa kye kituufu ky'oyogedde. Ekyo kivueko. Bw'ogenda okutunula ennyo Lukwago yakoze obubi. Era si yalemesezza enkyukakyuka, si yalemesezza ebintu byonna. Kakati mwetereeze. Ebibiina bigwa bwe bityo. Mugenda okukola chance muwe Museveni chance. NRM 230 kuba guno yazze dda. Eriyo n'abasuubira nti bwe bikolebwa bwe biti NRM ebifo ebimu yandiddamu okubifuna. Mugenda gamba ky'abantu nti eri singa musuula Ssemujju mu kavuyo kammwe NRM neeyitawo. Ne musuula Lukwago NRM neeyitawo. Ate nga tewali muntu gwe mugenda kuleeta ayimirire mu magulu ga Lukwago ng'agenda kutifeninga abantu nga Lukwago bw'akikuba taliiyo. Temula gwe mugenda kuleeta kira ajja kulambika bigambo n'okusomesa ensi n'obutuufu bwayo n'ebiriwo nga Ssemujju ekira. Temumulina. Kati ensi egenda kubalaba bubi. Bubi nno. Yadde ekifo kino mukyetaaga ekyani ekya Muhammad Nsereko. Yes. Mukinoonyezeemu omulala weebali wano. Bassebagala mubalina muleeta abo baba bakalo bakabakube. Latifu waali abadde wa wano mu Kampala. Latifu toyinza mugamba nti agwiridde Kampala. Awo abadde. Okitegedde? Bwe libadde basiraamu na biki. Exactly. Kati ogamba nti olese gundi oleete Lubongoya wano. Si against him. Naye mbawabula. Nze nga atunula ebintu ebiteeka okukola ki?
ne damage ekyomukisa ninamu ka chance akasobola okulaba ekinajja enkeera ekyo nkibabuulidde ojja kukiraba ne bwe ndi banfudde bajja kutta ekibiina nga tebategedde abantu batandika batunuuliranga nabo abali ku byabwe tebajja kununula bantu naye gaali political vehicle yajja kuleeta buleesi bantu kugenda kufuna sente muki tekyali struggle yakujjako bukulembeze eba struggle yatutya abantu mu parliament naffe tufune sente tuwezere enamba olisi waffe naye bwe tumwongerako tuba tufune sente kyekiba ekigendererwa kibeera kyeyongera okukola ki gwenza okusema omuntu kusemuju kujjako ngaoliko ekikutabula naffe nga NRM tutya oyo omusajja is not a joking subject oyo semuju muzibu nnyo kuba sijja nange ekyamazima totuula naye n'omusobola munnamawulire amanyi bingi alina lisaaki emukola ki emumala kati bw'oba ogamba nti munoonya bantu bakyusa ttiimu esamba oyinza okuteekawo yebweru so ekigambo ekyo principal Kyagulanyi alina okitunuulira ennyo manyi naye ebiseera ebisinga obungi alina byatasalawo naye addemu annyonnyola abantu be ku bulungi bw'eggwanga kino kyekituufu waliwo ebyayogerwa simanyi oba oyinza okikwanaganya ku ekyo nti kyandibanga ebikolwa bino byoleka ekituufu ku kyayogerwa nti yandibanga NUP eno yajja naye okunafuya n'okwongera okujjawo bano abaali mu kisaawo ekyo si kituufu bantu baleme kwogera nga abantu abatategeera yagiboolaba ate bino ebigenda maaso NUP esobola okubeerawo ng'ekibiina ovuganya opposition kisoboka yes ebyo bisoboka osobola okutwala omanya nti kati mumanyi nti tulina okubeera ku opposition tuvuganye naye tulina n'okubeera n'enamba kubanga sente zeetaagibwa mu kibiina naye nga togamba nti kino ekibiina kis planted by Museveni no way no okugamba nti kino kyajja nti nabo bennyini mu kujja kwabwe kulwanyisa atoreda amaanyi agaliwo mu kifo okunoonya ebifo ebirala bagatte amaanyi okugamba nti kati nga kiyogeddeko ekyebunyolo simanyi wa NUP aliyo nakato yaliyo baateekayoko omukyalo oyo ataliyo ali ku level ya lubo era awangula bulungi nnyo bunyolo awangula bulungi nnyo bunyolo naye simanyi what the calculation came from for that one okujja nga ddaawo kati jjukira obuzibu obuliwo Kampala bamutunuulidde for sure n'ensereko yennyini ayinza obutadda yalangirira ekimulangiriza si kirala yali awedde ku mpagala yes sereka batagenda kuwangula kano kalulu bantu batandika omukubamu ebituli ngambega wabaki wesaidi eri bituli bingi ebimulimu so abatayinza kujja kalulu akakola ki kati alina emizanyo gyajja okuzanya emirala kuba muntu mugezi si musiro alina gemu zajja okuzanya naye nga azizanyira mu NRM tajja zizanyira kuba kiri kyekibiina ki ajja zizanyirawa ajja zizanyira eno so tajja kubeerawa tali mu saidi eno kakati ekyo bwe kimala okuggwa bano abasajja bonna abaliwo mu ssaako y'ebyobufuzi bajja ne bakitunula tetujja kuwangula bukulembeze naye tulina okusigala nga tukola ki nga tutambula ekyo kisobola okubeerawo kubanga omukulembeze bayinza okuba nga baafuna kyenabagamba tebayinza kuyingira State House nga Museveni mulamu akalulu bajja kukawangula n'akago baakawangula naye okubeerayo tebasobola kubanga nze sisitimu ngimanyi atagimanyi gwensekerera nga Museveni akyali emmere tewali ayingira State House ne muhozi tagiyinza giyingira tewali kifo kyonna kyonna kaguta kyalina kukola mu ggwanga Uganda okujjako eki kyabukulembeze kyokka Haji ki ekitabula Sam Kuteesa ne Ssekikubo kiki babadde sabbiiti ewedde baali pulezidenti azze mukolo bali awo alina ebintu byagenda okulonkinga n'okukola kutya
bakulu kati ebifo babugume maaso ga president SFC yajja okujjawo Sekikubo okomekeza president n'atakyogera nako teyakinya akati semusula guntamu tuli mu ntamu bw'okukuba tolya abo tokuba tolya kansookere ku Sekikubo nga beebasa obugazi bwe bati Museveni nga yeebasa obugazi akalulu akawa Sekikubo takawa Kuteesa oba okitegedde oba tokitegedde osobola okukirambula kiki ekiweesa Sekikubo mwana wa mu nnyumba nnyo okusinga Kuteesa yadde oli baafumbiriganwa Sekikubo kitaawe yali muntu wakagutta nnyo taata ate by that time embeera ya taata teyali nnungi nnyo nayo ne yali omusawo abo bonna bakagutta nga bakyali baana batono yabajanjabiranga bwereere Sekikubo mwana akulidde mu mikono gy'akaguta mwana wa mu nnyumba era oyo Sekikubo muganda wa Muhoozi ddala kyovola Sekikubo ebintu bingi byazaakola n'effujjo lyazaakola bokisa zisambye emmondo agikutte wali omulabeko bamukola ki nga tewali kakati ebyerutalo bimala okubeerawo omukulu Kuteesa agezezzaako nnyo okuleeta omuntu against waliwo n'omulala gwe yali yamuleetako Sekikubo n'amulemererwa kakati eno lanchi gye baakoze bagikoze Sekikubo okumujja ku bukulembeze obwo naye nga si Museveni Kuteesa ne gurupu endala baleese omukulu genero omulala kuba Kuteesa alina ebintu byatandika okwogera ebitasanyusa system Sekikubo Sekikubo alinga nze ebbwe eriri emabega wa movement nze ndiyogera ate bakuteesa tebayinza likola ki kulyogera ye Sekikubo kati Sekikubo ayogera ebbwe eriri emabega abamuli banyiiza ne bagamba omusajja ono tumukoze tutya tumuleeteko ani tumuleeteko omukulu ono genero naye wetusookerako lonchi eri wano Kuteesa alina chance azimbye church Sekikubo was not invited naye nga mwana weewaabwe naye alina chance ayagala okwogerera ku mukolo ogwo oli bwakwata akazina lweyayita Enifa Kawooya Sekikubo musajja Sekikubo mulabanga omuntu ali pole nnyo netanywa guteeka yayingirirawo awo nagala tosaaga kavuzina nkeetaaga naye ku protocol taliiko teyayitwa ne ku bagenda okwogera taliiko naawe tojja kwogererako tubifiirwe kakati Sekikubo bano bali against him tekimusanyusa nalabye ku mukyala Kabasi yagamba nti ensi nzibu yeyaleeta Lwasande era yamuguza n'ettaka naye tannaba namugambako na kigambo kyonna nti zijja kwesimbawo kyokka ne Kabasi akola ki ajja njagala otunulire ebizibu ebiri mu nsi muno Kuteesa State House Sekikubo State House Kabasi State House Lwasande State House okitegeera olaba akavuyo akali awo bonna bali State House noono omulala aliyo Charlotte naye State House naye bonna tewali agamba ono nti nzija tosijja Sekikubo babe bituleyinze tetukwetaaga olw'emiyaga naye naye bayinza obutamusobola akyali w'amaanyi ayinza okuyitawo olw'emiyaga awo nze nkimanyi awo kagenda kubaamu n'okufa n'okuyiwa omusaayi okujjako ate Sekikubo mulabula ekintu eki tagira ku tikiti ya movement ate wagenda mu kamyufu n'akawangula atya abantu abasinga obungi tebagendagenda mu kamyufu kubanga emigwa gye bamaze akamyufu kagonde wakalaba kabakola ekintu kinene NUP agreement kiteekako omukono wali oyingidde kasita kakuwangula toddamu kwesimbawo bwesimbawo tugobe mu kibiina kati abasinga obungi akakalulu system gweyagala okujja yajja kyova otunulira nti abasinga tebagenda kakola ki akamyufu independent bagenda kuba bangi nnyo Sekikubo yeyawule mu kamyufu tabijja namu
nakugamba nti bwe beneesimba wano anaawangulwa ajja kujja gundi tebajja ewasegiri tebaali mu kakungunta bwekaba basula tebajja nga ba independent yes kakati nabano bwekigenda okubeera kati abamu waliwo nawedde yasalenize nokusaleninga webukoma nsimbi yaga sijja mukaki nze sijja wamwe mugende nze ndi eno naye bamugamba jangu weesimbe onaaga saagala kubanga amanyi geemu ezigenda okubeerayo akakalulu ke kasinga n'obubi n'akeggwanga alla kabi nnyo nga bw'okitegeera nali sikamanyi naye waliwo omukyala eyakangambako mwanyinaze nanga nti akakalulu kabi nnyo kasinga naka general election naye ngenda okatululira nga ke kasinga kubanga bw'owininga tiketi eyo 95% wa mu parliament kubanga state erina okulaba nti ekuteekako omukono bw'oba tekyerwanira ng'omuntu state eba ekulwanirako akamyufu ka 221 amasasi gavuga naye nga kaali ka layini webale nnyo motoka ne bazookya kaakati nakano bwekagenda okubeera naye kati ekyenjawulo ekibeeramu baagi tebagenda kukakolaki akamyufu tebagenda kajjamu tebagenda kukajjamu kubanga kabasibadde emigwa so bagenda kujja bali independent era abamu bali independent bajja kujja kuba abantu abalonda balina abantu bebeetaaga era n'abantu abagenda okuyitamu abantu bamanyi bebagenda okuwa people knows nti gundi yagenda okujja gundi yagenda okujja naye abantu bebagenda okulonda ne batanda bakutegeera bakyabalyako essente bano bakyabalyako ki bakyabalyako ensimbi so sekikuba omulabira ddala nga 226 naki akyaliyo nnyo yadde wakusika omuguwa gyali okusirika kwa president ku bino obututabiwa wadde amazzi nakubireka mutuufu ebintu ebimu byamuvadda mu ngalo kwaba agenda kwani ekisokera tayinza kupitulinga Sekikubo tayinza kudda wakuteesa adde wa Sekikubo ate kuteesa alabe bubi Lwasande jeno waali mutowe waali aleesiba Lwasande so kati kakivuemu kubanga mwenna muli baana najja yanajja kwabo bonna ajja yajja italina nsobi talina wakolera loosi kuteesa nga bamwogeredde nnyo ku kyaki nti yeseba omuntu mufo ky'okuzimba amalwaliro kola kutya wagenze wava waneeno n'ogenda ebweru w'eggwanga ng'olina kujjanjabwa kansa lwaki mu lw'essanyu eringi n'okola kutya okuwona lwaki tewazimbye at least ddwaliro eyo gy'ova erijjanjaba kansa ekyo kati abantu abamubuuza bamubuuliza bwereere eyo movement ekyo tekitukirina ekyo tukiriyo baleme kutakwanya abaana babuuza bibuuzi batalinako na ansa kuteesa omugambe kiki baali bazimbye yanaasooka mubuuze system ebaddewo emyaka 4 ya gavumenti ezimbye eki babuuza babadde bakibuuliza babuuliza bwereere mu nsobi muntu batawanja kuteesa musajja iye nti alizimba atya lyalibadde lyagendayo dda neddaamu yasimwa mu nkaaga yeeriyo eyamuteesa kakati gobuuza kuteesa bwazimba eddwaliro eyo ku menu ya NRM tebiriiko tuteekawo kyaki ya biliyoni webale nnyo kyaki yalabemuwa tebalina ne basaba abantu beesabira bokka kyokka muteekawo kye bagenda kusabira ani abakansa basabire babasabire babasabire mu kyaki emuliwo ebintu kugamba ebintu Uganda eringa ebiriddwe n'ebyokukola nti ye yawona kansa ng'ajjanjabiddwa kaakati mwe abazimbidde kyaki abalwadde ba kansa mwenna musabirwe muwone lwaki tewagenda mu kyaki kyaki zibaddewo wano alinga sekandi bwe bamukuba juzi awo yawaayo ettaka yiika ne yiika bazimbeko amakomera ne bamuga mulimu ebintu byetukola nga tetufumitiriza ayinza okubanga kanti abantu babasibira wala kabasibirwa n'okumpi ne babeha yalisabako ogiraba eryo mu buku eriri ekaseese eddwaliro ebali ekomera erisinga obunene mu Uganda ndowooza esiza faamu ennene mu Uganda yalisabirako tebalimuwa nebateekayo yalisa naye nga kyekyali ekituufu olina kusabira kyaki si kyolina okusabira sekandi yawaayo ettaka ddene bazimbeko ekkomera nga kyekituufu
wayi bayigirizeeko TTC wayi bayigirizeeko ebyobulimi wayitaka abantu bagaye tutulese agriculture abantu bajje basomere wano ebyaki naye ng'ojja nti otekawo makomera tekimu DNA yamwe ebyo bya DNA yaffe NRM tekola ebyo eyo tebiriiyo kutesa bamutumye kinene mbu awaddeyo kyaki mate muyomba ekyo kyasobola kiyalabe nga kyekituufu naye ngaebituufu abatupulaningira abantu betulina bokka bokka basobola okutupulaningira bali mu UPDF abasobola okupulaningira fe aba UPDF tusobola okupulaninga fekka tulina engeri gyetusobola okontrolinga Zaire abalaba obutavaayo Sudan tubanyweza Kalamoja tunyweza bino fekka fe tulina pulaani entuufu abasigaddeyo mu ggwanga tewali zona planless agulikaja tewali bonna bagagawala balabe bagudde ku ttaka wera security nayo simanyi oba eneetubulula bintu bingi nnyo gyetuze tuteekawo biganye tulese yunula tugijjeewo tulesewo mmeme egenze tuwagudde sente ezibbi ezitutta empitirivu buli kye tuteesewo kyonna mu pulaani kikoze eki okugjako UPDF yeri successful Somalia yeri successful Central Africa yeri successful bogende Zaire yeri successful wano Salva Kiir abadde agenda emirundi 2 naye tumuwaniridde tumunywerezaawo atudde so UPDF is successful institution yokka ye project yokka gyolaba yokka kubanga yeri mu DNA ya bosi waffe Katonda yali amutonda mu butonde bwe yamuteekaawo kuba buli muntu nagamba buli muntu ayina professional ye yes true Katonda akuyamba buyambi oba ensi neekuzuula n'ogikwata kagutta professional ye yeeyo maje awo bino ebirala byetumubanja mubimanyiza bwereere ebyagaana nze nagasikyatawaja President Museveni agenda akole kino 40 years nga tewali kiriwo kati agenda kukola kisaawa zino bintu bye ntwalidde bikola myaka gyaffe 3 4 nka naye nga tugenze myaka 8 tokyasimula mupiira ne gugwa wali ogenda tokyakola ki waliwo ebintu ebisukka emyaka natumaze NRM yalonkinze balina kye balonkinze yes nga bawakanya ekya protest vote nti teriiyo naye posters zatandise dde okufuluma already nti Museveni akyaliwo nyo even 231 era yajja omukyalo wa ONC Namyalo yayolese bafulumiza kampeni nonjerabidde naye kugaba kulaga nti President Museveni akyaliwo bakyamukkiririzaamu ne bawakanya ne protest vote ene ya ekya NUP babadde eri NUP yagala kulonchinga protest vote ekitebe ne bakiggala eno bano balonchinga kuwakanya protest vote ne bagenda mu maaso akati omwami omu yakyala awantu naye bwagenda okutuuka awantu naayita abeeno nga tewali kanyego naye bw'asiriikirira agenda okuwulira wansi mu kisenyi nga embazzi ekola ki pa mu kibanja n'amanya nti bali wansi n'atambula ng'agenda asembera agenda okutuuka wati n'asanga omukulu nga atema omuti gwe yali ayagala bwana wamala gyebaleko nkoze ngenzikuula nga nfulira embazzi geevuga nti naye agenda okutunulira omuti nga gukaaba naye bwe gukaaba munyiikaavu gutunulidde wamala atema namugamba obuuza muti guno lwaki oli munyiikaavu nnyo ate ng'otunulidde ono n'agamba ndi munyiikaavu lwa nsonga emu embazzi eno singa terimu muti guno teyali ntemye naye ekisinga okunyiiza omuti gwali gutunulidde wakati w'embazzi n'omuntu ekyali wakati kyali tunulidde gwe gwali omuti neega naye guno omuti gwe guyambe bano ababiri singa tegubaddeewo saali temeddwa naye kinnoma kuba nti nteme bw'omuti kaakati bannamyalo beegendereze bayinza okuba omuti mu mbazzi kiyinza okugaana okubanga abantu bajja kirwawo kitegeera naye bayinza okulwawo kitegeera oli bwe yakyala nakka wansi mu kisenyi n'asanga wamala
atema omuti naye omuti bwe gwali gunyiikadde nga n'obusungu bugutta n'ennaku ebukwata tegwatunulira wamala tegwatunulira mbazzi gwatunulira muti onaagubuuza lwaki onyiigira omuti n'otonyiigira ki n'agamba omuti oyo singa tabaddeemu wamala teyalikutte ne wambazzi teyalitemye kitegeeza ono yakonekitinze bano ababiri okuntema ate nga muti munnange kati abantu balina okwegendereza baleme okubeera emiti mu mbazzi baleme okubeera emiti muki kokati embazzi eri wali teriimu muti wamala okukwata omuti guno okukwata embazzi okutema alina kukwata muti singa tewali muti ayinza kukwata mbazzi yo n'abongola ki kakati abantu begendereze nnyo bayinza okufuuka omuti mu mbazzi ensi ebatunuulira tetunuulira mbazzi ye system tetunuulira atema etunuulira ali wakati era gwegenda okuvunaana be bannamyalo bafuuse emiti muki oza bye bakola babitegeera be bamanyi obutamanya tebukugisaako musango toyinza gandi saamanya ne mu kkooti toyinza kyogera oli entitled okumanya fenaffe mu busiraamu batugamba genda onoonye okumanya ne bekubeera China so togenda gamba Mukama Katonda ndi saamanya kusaala na saamanya kusoma Qur'an kubanga nali simanyi nno osobola okusoma n'ofuna ne PhD atogamba nti walema okusoma Qur'an ogenda kuvunaanibwa wagaano gisoma so si walemwa wagigaano gikola ki kakati naabo bennyini nnyini balina okukola ki protest vote ejja kubeerawo yo protest vote ajo ogitegeera otya gukikyo protest vote okitegeera otya wekwekunga message yonna etambula ku protest vote ze swings ezibadde zibeerawo Tunisia ezibadde Wambaraka Emisiri ezizze zijjako gavumenti epulaani eri ku protest vote titulina okweyambisa amaanyi gonna ge tulina kubanga obukulembeze abantu basobola okubajjako nga beegugunze nga bw'olaba bajjako gavumenti endala kakati protest vote message erina courage okukaliginga abantu akalulu kaffe tekajja kubbibwa nga bwe kabbibwa luli bwe kaba kabbiddwa tukabanje naye ki ekiva wakati w'okubanja n'okukola ki wakati w'obanja negwobanja abanja negwe babanja ansi eri luddawa yakufa ansa yakola ki yakufa kubanga ssebo nze Kaguta njagala ve mbukulembeze na mirembe saagala nga kaveko ku protest vote sikyetaagagako kubanga people they don't know what CNRA tebagisuubira nti eyinza okuta obukulembeze nti abantu mwekyazanze naye ekita obukulembeze bwetyo ejja kuleka ewagudde ebintu bingi wano abaana baffe bajja tufaako mu buki tujja kufiirwa ebintu ki so nze message gye nkyayagala ate ngaeyo sigiwa Kyagulanyi kuba Kyagulanyi si alina obusobozi njiwa Kaguta byakoze bingi byakoledde abaana bingi byakoledde abazzukulu naye okubisigaza n'ensi ng'etambula nga bweri alina kutuula na opposition Haji President Museveni abadde ne emikisa miyitirivu okuva ku bukulembeze mu mirembe gibaddewo miyitirivu kitolooza okutuuka olwaleero nti ye kennyini yaleesewo protest vote yes kyekugamba nti yennyini ensobi teri wala teri ku bantu bonna balala ensobi teri ku CDF ensobi teri ku amikomandani teri walala His Excellency President Museveni yalina ekisumuluzo kyerina eggwanga ekyemirembe yalituddeko era yalimye abantu bwakeera ku makya n'agamba nti mujje wano abantu bajja kukyusa obukulembeze bamuwaane nakugamba nti oyo President Museveni bwakeera ku makya n'asalawo okwogera ebyetaagisa okusalawo n'ate obukulembeze ye mukulembeze agenda okusooka okusindikwa emmotoka from State House tulwakitula nga temuli muliro naye nga abagisindika si balala Kyagulanyi Nambeemu Nambooze Lubongoya Sseggona abo bonna be bagenda okusindika eyo emmotoka ffe tebagenda tukkiriza nalunaku namu yadi gikwatako yali twagala tumusindika agende yebaka emirembe tebagenda tukkiriza kitegeeza aba agenze kutuukira ddala okutuuka erwakitula mu mirembe gyetagenda kubaawo n'omukulembeze ayagalwe n'okusinga lwe yajja mu 86 naye akiganya okikola
abazzukulu abalekere ebyobugagga ebyensibo kubanga asobola okubateeseza byebafunye mu bulungi nebafunye mu bubi babisigaza Moi yakikola. Abaana ba Moi webali batta abasajja babassa abantu batta abantu awo tuse nokubeera ba president nga bali ku misayi gy'abantu e Kenya bahuko babatta ababatta bafuga nsi naye ng'oli yabateeseza nono kigambo kiri kimu kyokka kubayita tebayinza kufuluma conference yonna gye balimu nga bajja kujja bamwetisse ng'ali ku migongo gyabwe nga hero namba emu atabangako na Uganda n'ekyo kimuganye bwe kimugaana abazzukulu oba oyagala nnyo obalekedde ki era obaleseewa kubanga abaana bonna boolaba be tulina olwaleero balinga nko ku nzungu tebamanyi kigenda mu maaso fe betwogera tekaguta mu byalo kaguta si kibamanyi tebakimanyi balabaga naye bano bategeera n'abaana abange bambuuza naye sisitemu gye waleeta tulwaki ogamba nti ekola bubi kubanga bategeera bino byawano bye balaba tebamanyi future ejja kukola ki so nga kaguta yennyini abazzukulu bano abazo bakolera buli kimu kya bugagga akikoze abonyeebonye ekimala asome talina ngatto tawummuddeeko myaka 6 ali mu struggle niyo okoledde abazzukulu ne baganda bo n'abaana okubateekateekera abo okusigaza ebintu gw'olina okubikwata n'otuyogera ne bannansi n'omanya basiima akatono k'okoze bakusonyiwa ebibi ogendewe bakerwakitula mirembe ne baganda baffe basigale nga bali mu mirembe abakulu tetujja sukka wano tunakwatagana mu programu eddaka atakumira mpeera batukumira ekatona kuma masomo Uganda y'enkya